Bwetugendako mu science ne teknolojia akawungezi k'olwaleero eggwanga lya China terikomye kukola bintu byanjawulo ng'okwo kw'otadde n'okuyozamu ebyo ebiba bikoleddwa amakampani amalala bagenze maaso n'okuyiiya ebintu ebikozesebwa awaka ssaako n'ebyolukale. Olwaleero mu science ne teknolojia tukuleetedde bbaasi ekoleddwa mu ggwanga lya China ng'eno egenda kuyamba okukendeeza omugetteko gw'ebidduka ku nguudo e China. Ebisingawo ku mboozi eno katubifune. Abantu obukadde 2 be bali mu kibuga Beijing eky'omu ggwanga lya China era nga n'ebidduka bingi ddala mu kibuga kino ekiviirako omugotteko gw'ebidduka okweyongera mu kibuga kino. Ekizibu ky'omugotteko gw'ebidduka China yatandika okukisalira eggezi emyaka 6 emabega era nga kati yatongodda ne bbaasi ey'omu bbanga ekolera ku masannyalaze awamu n'amaanyi g'enjuba. Bbaasi eno emanyiddwa nga Transit Elevated Bus ng'eno eyita waggulu wa mmotoka eza bulijjo ya mulembe ddala nti teyeetaaga kukolerwa nguudo za njawulo wabula okweyambisa ezikozesebwa emmotoka endala. Bannasayansi mu ggwanga lya China bagamba nti bbaasi eno teyeetaaga kuba na bifo bya nkalakkalira weeyimirira olw'ensonga nti enzigi zaayo ziri mu bbanga era nga zikozesebwa nga za nnyonyi bw'etuuka okuggyamu abasaabaze. Bbaasi zino zakwetikka abantu abawerera ddala 1,200 ng'ate batambula nga bakungu nga tebeenyize. Abakugu bagamba nti ensimbi eziyinza okweyambisibwa ziri ekitundu kimu ku 5 kwezo eziyinza okweyambisibwa okuzimba eggaali ey'amasannyalaze ate nga kitwala ebbanga lya mwaka gumu gwokka.